Allah mwe yalonzo okubeera nga muli bagenyi be Allah mugenda kulamaga Allah ye nze mulinamu omukisa kuba namusaba nemuga nti omanyi nti nze gino emirundi ebiri naye njagala kudda nkolere ddala hijja nantunulamu yamala okuntunulamu naga agigwana kati nze omukubala amazzi saba Allah akkirize yakuteremu obwangu omanyi naawe oli muntu oli mbwetaavu kwa muno oli ayinza obeera nayoza mami alima biki she's a human being like others era naye ali mbwetaavu kati ekikulu kiriwo abantu bagenda ne babuzabuzibwa mama alima mu ddongo ate era agenda kubeera mu ddongo mumumanyidde naye mama alima alina sayidi era gye mutatera kulaba ye eddiini agirina naye ate bamanyi bamanyi nti njirina awulidde bo bamanyi nti njirina eddiini si bw'oyambala sijja kunama kuba sikunamanzi naye sigamba nti wesibese wenna gweyona wano olekeko buno bwe eddiini eri wano eri mutima kati yange eri mutima omutima gwange gwe nnina munjagala nnyo mu abavubuka naye temumanyi kino kibasika k'omutima ngulina babambala bonna nga bagizeyo bati ne besa buno bemuyita nabo be balina imaani muli nabo naye muli nange kubanga mulina ekibasika nze nina oba nkugambe nti favor okuva eri Allah ndi blessed ndi mukyala ali blessed Allah yakutuwa n'omutima gumu yagamba nti genda olabirira abaana abo genda obalabirire nengena nembalabirira nembeeraawo nga mu kaseera sikuuma nsimbi mu nsawo mana kafuna emiliyoni yange ng'era oli ajja akwebeeta maama kakati omwana yakoze kino omulanga kati ate nze nkubuulira ki munnange nzekola bano mbadde mulwadde nange ngenda okutulabwedde nga miliyoni yange erazeewo ng'eyitaawo toddamu girabako ebadde miliyoni oli mu 3 n'asatu gaba tegakyaliwo nga ntandise kufuna 2 siridde nako naye kati neeyigiriza bwenfuna bwenti nga ngena ngandya yongamba tetisimbiriddeko naye nga kyekyo kyeyandetera kulabirira abantu era omuna era Allah era asobola ayisizaawo mu bantu b'oyambye koza abantu bangi nnyo mami alima abali mu bwetaavu so tumanya Allah kyagenda kugerera ate kati munega Katonda yakugerera ng'oli mukyala mugabi sire bisinga buloba ng'oli mukyala mugabi ng'ota ne Allah ayina engeri gyakongera era ekyo kyo nkikiririzaamu abale kwagala Buisiraamu kwa muno omuntu agamba twakulaba mami alima akaddiye engeri gyali mu ndongo ebyeddiini tabiriiko mudongo omanyi abantu bena ne mbatunuulira nyinza okuyimirira kuba nze sinze muntu gwosobola okugwa n'ogwerako bugwe n'omala googera omala kwepima n'omala okwerowooza ye ate bw'onfuna oba onfunidde ddala kuba bwe njagala saagala butundutundu ate mwagala kwa kana akatundu ate kano sikagala nkwagala wenna naye ng'omutima ogwo guva eri waggulu kuba gwe yampa ng'ayagala buli muntu sisosola n'owa booda ndaba ababooda nga bagamba Halima ngamba oyo nga mpise Halima kwanza wangi munnange kuba ye bwandaba sijja mugandi mpita mukyala Halima naye ate gwe jangu ompita ebyo bya Halima nja kugambira ddala nti gundi omanyira naye oli yalaba mu Halima wa TV obudde bwalaba Halima wa TV kamuyite bwenti well mami olunaku olwaleero tupuliddeko ogambye nti bw'omu abagenda okubanga balamaga abagenda okubanga mulambula ennyumba ya Allah soka obuulire abantu ogenda ddi banaye sijja babula lwe ŋŋenda n'okandwerekere naye nga ŋŋenda era ŋŋenda guno omwaka guno gwennyini guno omwezi guno omwaka bwe balamaga bwe muwulira nga abantu bonna balamaga ng'era bwe kyayogerwa nti Ibrahim bwe yakola ki bwe bamuga nti zimba ennyumba Allah bwe yamuga nti zimba ennyumba n'agizimba kati n'amala nti kati yita abantu bonna bajje bakole ki bakyalire ennyumba n'abagamba namuga Allah mbayite ntya tibayite bajja kujja abantu abo akyabayita yenza omu ku bo
yenzo omukubo Allah gwe yagamba timuyite Halima ajja kujja kati yenze bannange Allah yakuyise Allah yampise owulira otya like how do you feel okubeera nti bwomu Allah be yasukumiza nagana naye mami Halima omulundi guno y'omu ku bantu abagenda okubanga balabaga abagenda kukica how do you feel sijja balimba nimu okutyatya gaba ngambye ze mayiro nga 8 otambula ate omusana gwaka nati Halima wabwe nakikola ntya kati nkisabira nfukamira bufukamizi ne mugandi sebo gwe wakkiriza wakiwandika nga sinafuluma kujja mu nsi muno tingenda genda ku nyumba yo omulundi ogwokusatu ate ng'okola hijja nedda badde nkola umra kati nagamba nti ku mulundi ogwokusatu ojja kola hijja ogenda Mina nakikola ntya sebo esente nga nyingi wano esente kayitirivu akahijja kaba kayitirivu milioni 4 awulidde esente nyingi bannange hijja tezanya era bw'ogenda oyagala ogende okomewo ddala ng'okikoleredde ate nga wandyagadde okubanga munne obeera nogakange esente ezo kange nezikolemu vidiyo ey'amaanyi nkugambye bingi bye nandikozeemu naye ne ŋŋamba sente zino yazimpadde ne bwe zinaggwawo ajja kunzirizaawo kati ndi omu ku abo naye nga nemu okutyatyamu amagulu gano nakola ntya naye nga kijja kukolebwa ndi mumalirivu olwaleero luno ewandegera ku muzigiti batusibiridde entanda olumaze bwe tuti netumala okusaala juma ne batandika okutusibirira entanda abalamazi naye nga ndaba bakazi nekizibu nnyo okumanya ani ansinga obukulu kuba nze sikaddiwa naye nga mbalaba nengamba oba ono alimu excitement ogenda nze nja kulanga ennina okubeera mu excitement ofuusi nze ndi public figure nti buli omu andaba ne ku muzikiti bwe mwaga Halima wuuyo Halima agenda naye maka ani abambuuza nti ngenda emakka lwaki sigendayo yes ngenda oh my goodness ngenda n'abagundi tawakal bengenda nabo be bantwala okusooka be bazayo ogwokubiri ne baŋŋamba musabe Sheikh Mayambala n'aŋŋamba nti sava omugambe njagala kukomawo nkole hijja era olunaku lutuuse saba Allah akuwemu obulungi akuwemu buli kyosiba ng'okubanga oyagala kuba mune olugendo olwo olina okubanga olwetegedde saba Allah akuwemu obulungi byonna byogenda okusaba ku nnyumba ye akwanukula kuba mune yabisobola tewali wano gwe tusaba ayanukula okujjako ye amina mami Halima tutunuulire okubeera nti ogenda wakozi mulimu abayimbi industry mova nje bale abasiramu naye nga balina obusobozi naye nga munnange ekyokugenda ku nyumba ya Allah tebakiriiko ate nga basiramu hijja si ya muzannyo olina okutuuza niya si nyangu ogituuza ngende hijja kubanga okomawo n'ogamba kati naabeera ntya nga bampita Hajjati Halima nakikola ntya Hajjati Halima tekimugana kuyimba nalimba wemuddeko nimba siba wemudde mba neeyimbira naye tojja kundaba nga nkunamye owulidde naye Hajjati Halima era tojja mulaba ng'akoze yes ye nayina akoze bino tojja kumanya ninga ali feeke njagala nsigazeemu akobo njagala nsigale nga yenze gwe mbadde mwagala era kuba mbadde era ngenda y'emakka hijja yokka gye mbadde sinnakola ninga bwendi era nga bammanyi nti nyense n'abandaba yeeri tuba tutambula tuli ku Kaaba tutambula nga ndaba ono ndaba oli ndaba ono nga bonna bage mami oli wano ndi wano olidde nolwekyo siri mukyufu omutima gwange gwe gumanyi kyegukyuse omutima guno nze gwenkozesa gwe gumanyi kyegukyuse kubanga nyinza okwesiba buno bonna nyinza okukola kinaye nga omutima guli munda
Mami message kisobola w'abayimbi abali mu art industry abasiraamu nga balina obusobozi naye nga tebaagala kugenda kukola hijja oba umra. Kuba kati b'osobola obba wakale. Tebajja gaggawala kusingawo. Obugagga buli wali. Bw'oba oyagala okumanya gendako Makka obugagga ojja bufuna. Oyo akulira. Gendawo osabe ekisingawo. Ne hits ze munoonya mujja zifuna. Zivaawo. Nze nagere Makka emirundi 2 okudda nga ate musitula amba tunkutula ekimbeewo nemubisitula busituzi ate nga bikadde. Nagala ndiba n'ennyimba zange nga tezikyakuba Allah. Allah nga sikyalabika. Bandabira mu birala. Naye buli kye nasaba yakimpa. Mubiraba saga kwewaana. Kyekyo mubiraba. Saba Allah mami akuwemu obulungi. Kati n'abayimbi gabo ngambi. Abayimbi temutya. Tokyuka, okyukamu ebintu bitono nnyo. Naye nga era tosobola kufunama nga ate oli musiraamu naddala abawala. Ate ekirala olina okugendayo ng'omaliridde nti n'enviiri bajja zisalako abalenzi. Bazisalako bweku zirina okuvaako. Tuukiriza gundi y'omubaka. Genda ng'oli mumalivu siga bakangene ntukeyo nkomewo ndaga obwa hajjati obwa haji era njagala mbalage ku TikTok timundaba. Kati mami olunaaveeyo nga erinnya lya hajjati ogenda boli ewangulidde. Simanyi munakyusa kumpita maama Hajjati Alima. Munakikola mutya mubadde muyita maama Alima. Kakati munampita mutya. Of course Hajjati Alima ndamakola. Mumpite ebyo. Okuyimba kugenda baku limited ko mulimu abamu abagende nga bagamba ebyokuyimba bijjeewo sigenda kudda. Nedda nze nkyasanyusa abantu bange. Mukama yampa ekitone. Mukama bwe yampa ekitone ekyo yangamba kikozese. Abantu bagenda kumanya okuva mu kuyimba. Yetangambangako lekeraawo. Bw'aba ayagala ndekeraawo alina sayini ezize. Netampangako ku sayini nemwegamba toddayo kuyimba kimbeewo. Akyogerangako. Ndoze ensonga muzitegedde.